Yena najjo sinzira okuba na Roba TV sawa ya butoli kubona Diva Show nange omweza onisha era nga bashiri to any interviewer nti obera ni kind of best boyagala okubanga ochaza akubera mu bongo n'ogamba nti let me look for this person near the end of the day or ending up nga tonafuna ani goleta kulensonga you mind about the audience jogendo kubanga owereza and then no dani ku side yo no webuza who should I look for naye finally mala nofuna n'ogamba nti let me look for this kind of person osanga nti ajja kunkolera chenayagala never viewers shiba na appreciating best gwen na kora lero 99% of Ugandans I'm very sure you know her by sight yeah by sight na itu vijiriti temumanyi her profile so chetu kugenda ko chetuli kujako sawa ya ti she is a mother businesswoman. She's a comedian and the first comedian to be on Diva Show. Atenga sinabakwelabira atenga sagala nshelabire. She is a professional teacher, ladies and gentlemen. Munegeiteko twanirize the diva herself goes by names of Nachito Lydia aka Dozo nyambe chochongereko aka what does it mean? Ango da Mama Sam. AKA. Tukadem AKA. Oh, Mama Sam. Yeah. Because not wali English teacher. Obanga twakula. But omonyo ogenze mu mixing and take a more soga kato wedda mpuliriza nyinyi atsaga nyukuleka audience ya fe mabega. Okay. Ati ne no ngategala nayo njirete muko. Okay. Ninga auditisha bya dala teacher. I'm a teacher by profession. Okay. Sounds so cool. Kale mukwana. Oli bukala. Ndi bulungi. Oli mulafu aluyigira Mama. Sha ulimi olunze ndaba lulinga Oluganda. Twakana muko. Lulinga Oluganda. Linenda ulo. Actually ntini. Okay. Era Muganda agamba mtabuli ya Lusogo wa Musoga ntabuli ya Luganda. Abana ekikyamu. Abana bali batya. Abana balungi. Tata Sam kati aliwa. Amanyi mwami wojali. Tata Sam bisere bisinga tuba mu field. Tubeera ku stage nsinga okwataganira naye. Bitali ebyo buli omu abakubibye. Abana bo bali batya. Abana balungi. Batandise okusoma olwaleero actually. Kedde kubazaayo ku masomero. Kozi kati bali bameka? Bali basatu. Ate Sam yaba namba mekao. Mu comedy Sam alimu yekka. Sam wa comedy. So abulambwa abulije. Sam alimu yekka tetundaba muzza. Sajja wattu. Abomunga bulumu muzayira yo Uganda. Awala naye si mwangu. Sam alabika ye musibo. Alabika n'okumuzaako akana nosanga akawanise ku bbaati obuyisa bwa kitaawe. Oli mukazi mubo nobane Sam tata Sam. Wamanaging otya bombyabo. Si byangu naye ngera bweri nti kalakita bw'erina okubeera tugitambulira mu mpolampola. Okay. Niwe andulabika ng'omuwala omuto. Ate eri mu skit oba mu comedy. Oli omukyalo omukaire. Aisha. Simanyi oba endawulo eri wakati. Simanyi. Kirabika skits ezo balina kye bazikola. Kyogamba wano mu studio tuna kyetukongeddeko. Skits kalakita yaffe erina kuba bwetyo. Erina kuba omukyalo omukaire. Oba omukyalo eri ate faako ow'ennaku empitirivu yenze. Ate wano mbulamu bwa bulijjo ate mbabirana. Ano obeera omukyala omuto oba omuwala omuto. Ng'omuto omukyala era atambula n'omulembe ng'era
bwalina okubeera kati emyaka gibanga mu emekaawo myaka jangu jagaza kyo omukyala tayogera myaka mama Sam nje at least otugamba nti 25 ndo tukikumira ng'abalala bwe abaana nabagamba nti 25 abamu ne bawakana abalala baseka nebagane oyo comedian wamma yennyini entuufu tulimu bambuuza olina emyaka emeka tinana 25 first born atudde senior 6 first born atudde senior 6 yes 25 miss 25 first born wange atudde senior 6 nenga oli 25 esooka otubuulire ekituufu amulaze tonimbisa bantu mama Sam TV bwetulina kati mukyala Nakitto Lydia yes emyaka gye tuyinza kubamu emeka kuba oli kutubuzaabuza wano walekanga omutu mama Sam nno mukyala nkuzeemu sinsuka emyaka 3 lwakuba sisusaana above 30 below 40 tukuwa emeka 39 38 oba mba nkuwanisa ennyo awo bwomanyi wombalira ndi awo between awo ndi wa awo emyaka gye tuba tukuwa gyejo gyejo naye nga gye mituufu nazalibwa first May nina emyaka 39 kitegeeza mbadde soobiddwa lwenje ebadde yeeyo yejo mituufu gye neewandiisa naye mulimu gye neeyita neŋŋaa kati niŋŋamba kati ono kamulaini na 25 mulimu nebyosooka gamba ono kamugambe ninawe kandaba mbuuza nnyo naye nga tonimbye gusobola kulimba aneesiimye sobola kulimba endagamuntu weeri wano ndagamuntu webujulizi kakati mama Sam olina tata Sam olina obulamu obubwo ebintu bino bibiri byawukala naye osobola otya okuba nti buli kimu kitwalira ku budde obwakyo tata Sam obulamu bwo tata Sam talina nnyo ku programu yange totulimba actually tata Sam is like omuntu wanoba n'omulimu tata Sam byamulimu yes kati nga gwe bwolina ano bwokola nabo naye Shafiiki nogana Shafiiki tetuba ku kamera tuba naye ku Saawa West tulinayo programu ku Sunday bweti tulinayo ku Monday tujja kukeera ku Saawa emu nange bwendi ne tata Sam naye if it's not mulimu mbeera ku bulamu bwange nga nze personal mukwatagana byamulimu yes kasita stage eggwa byomungadda kasita stage eggwa tetuba na actually simanyi na waali kati aye naye leka tujja nnyo simanyi waali simwani wo ensi emanyi tata Sam simanyi oba yasuzeeyo ewuwe oba yakedde yanywedde caayi toyagadde mazima naye nga era ebiseera ebisinga tuwuliriza ku ssimu nga bwe nyinza okuwuliza naawe okuggyako nga tulinayo stage tulinayo rehearsals awo tukwatagana abakyala abasinga tubeera ne bawalikwa baffe olinayo omuwalikwawo omuwalikwawo mwami naye omugjawo kimbadde nkubuuza n'omwami yennyini ne tata Sam ne tata Sam omukyala wa tata Sam anti bantu bali tulina mama Sam they are two people no oli muleke tetumumanyi tumanyi gwe mukyala tata Sam olinayo mujjawo mu tata Sam mu comedy nze ndi mukyala omuweyeka omuwaati nawe ako kamanyi okakozesa omuwaati laba ensonyi kalaba ku Facebook nga bakwogera omuwaati oba kaava wakati kategeera engamba kategeeza ki omuwaati mpaka lwe nakategeera naye nga lya ddala Robert Sunday
nga sitata Sam yalina amaka agene mukyala we kati tudde eno mutata Sam awo emberera mukyala we nemba mama Sam n'omwana afe oyo omusamu so toyinayo mulala so fano ninaka interview ke nalaba ak'omwami wo nga ayogera omwami wange atya ngali etata Sam nga ayogera ku mujja anti oyo comedy kyogamba talinayo tasobola kukuzaako yo comedy naye abeera asanyusa busanyusa bantu alina gwe if it means comedy tuba tusanyusa abantu si kye tuba tukola nti kye tuli naye tuba tusanyusa abantu namulira nga ayogera ku mama fresh kid fresh mami bagala mukuzaako abeere muwali kwa nsonga gwe tomuwa bulungi kyayagala oba yali ategeeza nkoko oba yali ategeeza kirala nife tusinga mulaba nga asinga kulanda enkoko naye nno munnange simuwa nkoko ate nze nzekka asobola omufumbira abantu bamusobola mama fresh kid talisobole tatawaana tageza nako mukazi wati ayina family ejja beekola kubajja kuba olina Saamu mulalula nga kitaawe bali mujja kuba mu kimu kimikisinze nga taddeko muwali kwawo nga fresh yazaala basereebu ekyo kimala mugenda mutaala Saamu sereebu naye tajja musobola nze musobola oyo ebiyo ebiwanvu kale nga lyonna kugenda mu bindi bisukako bino twandyagadde osooka okumanya mama Saamu nani mama Saamu yenze Nakitto Lydia neddirange mama wange Dalekinawo yafa last year amuyita mukyala baali bamuyita mukyala Nantajja Saara naye taata waali mwami Kasule Emmanuel nina baganda bange nina n'abaana basatu abaana basatu yes muwala mulenzi muwala 2 girls and 1 boy naye nja kuzaako kuba njagala like 8 of them you want 8 olina omwami nkyabuzaayo 5 mwami ngenda munoonya oba nkufunire kufunire ku nvuumuulo za baaba tulinawo Shafiiki muzirina waaka tubalabemuligo wasosolaba omujjukira yabadde n'akanyama nishakakana tulina Shafiiki wedde omulaba onajja nga wagenda otyo Black Beauty tuyinanizwa onasembye wano okujja bonna baawano nja kulaba munaayo naaba nfunye embwe naasifunye nga ngenda mu maaso n'okunoonya naye nga nina okuzaako abaana 5 bawere 8 amasaa mukozi olina emyaka emeka kati 39 onoko kyasobola okuzaala abaana 5 oba yagala balongo nja kuzaala abaana newe banaaba si balongo naye nga 5 basuubira obbazaala ate nundi nzaala n'ababiri si mwoli omwa oli naalongo ndi naalongo ekitegeezo olinayo abalongo abo akwabo bennyini abaana kuliko abalongo wedadi nenaalongo ndi naalongo oba yangamba ayagala ozaala abalongo sauba ajjajje muwe emikisa ogina egigaba abalongo naye banaye oba naalongo kirabika Katonda yabugaba saamanyako nti ndizaala abalongo olabirawo obazaalamu oli omwami nafumbirwako omwami omu yekka sifumbirwangako basukka mu ennaku zino abaala abeera mwana nekitawe mwana nekitaawe gwe bonna bazaala omwami omu omwami omu ate yamala kutulekawo ate mu kutulekawo era nembeerawo nga tonaba balekawo amasaa omwami ono kyekyatuukawo naye obuzibu bwali kugwe ng'omukyala nti wali serebu batwali serebu mu biseera ebyo serebu even sali serebu nze bwekiba kikwatagana n'omwami omanyi ekyokukola lwakuba munaye abaami b'ennaku zino nabo si bangu naye nga ye okugenda kwe yagenda nga agenza okukola kuba tali mu Uganda yagenda kuba kyeyo ati we yagenda lwakuba ensobi gye yakolamu teyatusiibula
anti abagende bero tebasiibula kyo kiri obvious ebyo kalicha bazijja betasiibula bwosiibula totuuka okuma ku airport ne bakuzza teyatusiibula kati then yawayitawo wiiki ng'atuuse nankubira naŋŋamba waliwo ebyaliwo awo ebyamuleetera okgenda nesimanyi naye nze yagamba agenze kunoonya ssente kunsasula ssente zange lwaki yayogera bwati nga teyali mwami wo anti yalina ebintu byange byeyali yantunzeeko infact yali antunzeeko nali nemmotoka yo yeyajinguza nenjigula n'amala n'agitunda oba by accident saamanya kati ssente nesizifuna kati mukuzimusaba ssente biki kuba nali nzeetaaga nali ntandise ebiseera nga ngenda Nairobi nansuubula Nairobi nvudde mu busomesa bwe natandika okuzaala nenva mu busomesa wali teacher wana sale ankuze kumebega katono primary teacher yes subject teacher tayina subject onajo ofaanana baba bafaanana subject zaabwe ambuleriwa enoba teacher ayina kubeera nyoto zingo nfaananira English teacher naye nga teacher omutuufu olina okubanga it is matter of naye oba nejewosingwa ogamba eno ye abaana bagikwata mangu nofokasinga kasita omanya methods zolina okukozesa kizibu nnyo ng'oli teacher buli kimu osobola okukisomesa obeera ne methods obeera ne abaana bye balabirako naye embeera zo nga zeyika nti zaali nnyangu ndowooza abaana bonna bayitanga mamasa naye teacher gw'otuulira nga ye mumwagala bwagazi ne wayingira mu kirasi zaali nnyangu muki lwaki ogamba zaalika kuba teacher mukambwe ndi mukambwe ndi principled nnyo actually ndi principled soogera baba naye bwe njogera ekigambo kiba kyekyo okujjako nga tukwataganye kati abo abantu bebatantegeerera kati mu busomesa wano wafunira omwami oyo nga tetunatuuka eno ng'agenda omwami oyo nga tannaba kugenda embozi y'omwami oyo yantama gibriefing togenda ntuli kati nali student ansoma busomesa I opened an account mu banka mwe nagenda okugula account mu yali akola nga teera nanyambako bwe yanyambako kumbe afunye contacts zange ategedde nti ndi student from olinga otera ogendayo n'akulaba nalinga nsavingayo busente kubanga bampanga tushunwa nga tumuyisa ku account biki nga tugendayo kati bwe yantegeera nze saasooka kumanya nti afunyemu interest kati ate oluvannyuma banka eyo bagiggala omwami oyo n'atandika bizinensi ze n'atandika nga musuubuzi wa mmotoka ng'azitwala ezaire nga asuubula ebintu ebirala golodi biki kati n'afuuka mukwano gwange mukusooka yes mba ndi awo olumu ku ssomero nga azze okunkyalira baŋŋamba Lydia ofunye omugenyi ng'okyasoma obusomesa buuza omugenyi nsuubira waka bamaama basisita ngenda okutuuka wali nga yazze walowooza kikusaawe surprise nalowooza ekyanzigiramu nasooka kyalina muyitako nasimanyi nti akyalidde nze ng'ozze kunoonya gwe bakuyinze noonya wange wewaka mbozi ejjanyumeyo kati naalyoka ŋŋamba maama nze oziza okukyalira nze gwe ekyanzigira mbirowoozo nti oba akawunti yange efunyemu obuzibu kati awo netudamu obudde azini kuba saategeera lwaki azze netumya netutula ate obudde bw'essomero obumanyi tebuba bungi naye nga ekigendererwa kye yali yeetaaga kumanya mala ddi okusoma mbeera luddawa abazadde bange bwe bityo ye naafuna kye yali ayagala
n'atandikirawo kitegeeza okujja gyo yasooka kwetooloola n'akumanya bulungi n'amanya nti ngenda okwogera ku bazadde bange nga abamanyi kuba mama wange yali era mu disitulikiti mu mwenyini ne bannadduli nga mwakola yeruweero ali mu education service kati nga mwangu wakutegeera yali mukulu wa ssomero kati mama we yali omukulu yes era kitegeeza nga famire erimu ddala erimu abasomesa bangi newe kituufu nimu n'abasawo n'abasomesa naye ngamba abayimbi ba artist bino ne ba artist ng'ovudde artist kuba nawe ekyokolesa zino olinga artist naye mwinayo abayimbi ya in fact ninayo ne kawala kange kati ke bayita akavirani ako kasista wange akayimbi naye mwe kabeera nnyo ku freedom lwanirizana ati in fact ebiseera ebyo nga ne sister waliwo mukulu wange gwenzirako ebiseera ebyo yayimba nga be baana be baleeta okusanyusa abantu ab'amaanyi like president ajja kabaka bwe bityo bamutwala nako mu nsi z'ebweru era talent ebyo so mu bufunze maama waffe yali muyimbi yali amugundi eyo nga yatugrominga bulungi naye nga ng'okyalina omwami ono tobeera wamu kalakita gyolina essaawa zino aliwa tata w'abaana kalakita yawa mama Sam ate yakendeera bukendeezi kyogamba niwabeera naye nze bwe nali nsomesa nze nalinga music teacher nga nze ntwala MDD ku ssomero nze ntendeka abaana nze njiya nze wagenda mu competition yes mawangulanga ko nga bakabi nnyo in fact nga buli ayagala era ekyaliyo baganda bange ababikola eriyo Rita kyemmanyi bamumanyi atambula mu masomero mangi atendeka buli kivuga buli mazina tulinayo student ennaku abo bwasomesaayo ngaessaawa zino y'omu ku pasitale tulinayo nga tulina rema nti y'omu ku bayita mikono gya postaaka nga abamu si bajjukira bwe bali ate abasomesa temusobola kutujjukira naye ffe tetubeerabira kuba mwe temukula bayitawo mulimu n'abansanga ku Facebook nangamba nali student wo nali wamenga nakusomesaako ate gobuuza nakusomesa bambi obwana nga bunsanyukira naye nga buŋŋamba we baali nga nzijjukira nambujjukira kakati embeera y'omwami oyo omwami oyo bwe namala okusoma obusomesa teyakireeta direct nti ayagala kuntwala nze kati wano ojjukira mumala ebibuuzo mubaako ne vacation awo olinda ebibuuzo bidde naŋŋamba kati nokola eyo neriyo emirimu nsuubula naawe oyinza okukola n'okola sente ndi mukazi mukozi nnyo nenjigula mangu idea ye neŋŋamba naye zijewa sente kandabe ze nina ku akawunti kati nalina brother wange omukulu naye nemusabayo ku sente nentandikaawo okusuubula business kyeyo motoka era zaali tezinnawera zisuubula mmotoka nalina ebintu byendeeta produce kuba yalinanga amamotoka kati ye nga akinkolera bukolezi nteeke ku mmotoka ze nange nali simanyi kisajja akijje akati awo ng'anoonya kunfunza kunnywereza naye bambi yankola bubi kuba osanga singa teyanneesibaako nnyo nandibadde nafuna omwami wange omubwati ogenda mufuna wane ekyakunyiiza ekyo mbuzi gyogezezaako tuwa eri brief wagezezaako mbanjukira bulungi wagezezaako tunyonyola nti yatunda emmotokayo ntuuka nfuna olwo olubuto lw'abalongo abasembayo eya kati bwenfuna abalongo abasawo baŋŋaana by then nga ngende Nairobi nina mami wange ali Netherland nga tusuubula naye Nairobi abantu te Nairobi Lydia ebyo biveemu tugende Nairobi eriyo bwe biti nga tugenda nga tuleetera nga bizinesi zitambula
kati bwenfuna olubuto abasawo baŋŋaana okuddamu okutambula engendo empanvu bakizuula nti nina abaana bameka 2 ne baŋatuula paka lwolimala okolaki okuzaala kati mu kutuula yena neesooka naŋŋamba sente ozebasizza ate ebiseera ebyo ng'atunda mamotoka yalinanga mamotoka ng'alina bakiraya nti kati yaŋŋamba nina bakiraya nti bava Congo baagala ziddabo kabini aba osobola gulayo nze mbayite bazisangewo okuba nze siina ssente okole kyakkola olabe ng'otudde awo omwezi ng'ofunyeyo obukadde bunga 5 kibiki kigana n'ateeka mu kintu konze saali simusuubiramu kintu kyonna nenki munanga abantu bakyuka yalinayo kumugjawo era nze nali mukyala namba 2 kitegeeza yalina omukyala before mama saa yes gwe saamanya omumanyi otya olwo natuuka n'omanya kuba ebintu tebyekweka paka wamumanyi otya twagendangayo mukyalo waye yali mukyalo eyo waawe tugenda mukyalo naye omukazi tayinza kukulekera awo era akweraga naye bamukokweka batya omukazi bw'aba yakweraga taata we yafa taata mami yafa netugenda mu lumbe tubeerayo njukira emikolokola awo bakaabaana baludde abaana simanyi nyazaala tunazizza ebigere kati era omuntu alina amagezi tosobola neyoli ne bwakulimba atya njukira ekika kyonna kiba kikuŋŋaanye nemulaba nekimpisa bubi nnyo neŋŋamba kumbe naye ngaomusajja mba naye from Monday to Sunday kati nenkyewuunya nnyo kati era nampa ensonga omukazi namuleka nedda yampa mangu era bwe nakitegeera nenkyukamu nanyenyala ngamba munaye mukyala namuleka welo namuwasa nazaala n'abaana naye kati twayawukana naye kati njagala gyali akuuma baana be saayagala kubuuliriza nnyo nti ate lwaki kuba olwedde nali nzadde nga sikyadda mabega nga saayagala nnyo kubeera mukazi ono amikisinga abaana nti ono wange ye ono wa mamba ono wa musajja gundi naye kati nalabanga olwedde ninga akiyingiddemu kati nengenderako ekyo kyaŋŋambye naye wayita akaseera ngenda owulira nga omukyala azadde konze ye abakazi nga bajooga azalira mu nnyumba y'omusajja yayenze maama ng'omwana wa mwami abasajja semango akati lumu okyasinga okunsasanga tukola bizinesi wamu nze ntereka sente nze mmanya buli kimu aŋŋamba bampitidde maali mukyalo konze nti ngendayo mukyalo eyo kulyaba ozo tugende ffenna nti akansooka eŋŋende naye sooka ompeeyo sente zenkola ki zengenda nazo yagenda yekka omutima ne gunkubira ne guŋŋaala kitamugoberera wafuna instinct egamba naye abakazi mulina omuze yasimbula n'agenda simanyi nange kyambuulira nange malayika zakwogereramu neŋŋenda kati wentuukayo eyo nensanga ng'ava okugula maka nga ali mukugulira mujjawo bwe yagamba nti yakyawo amaka baguza amaka ng'amaze nomuzaalamu omwana komaawo yonna gy'osinziira okuba ng'okyali naffe oba ng'oli naffe Baba TV Koli program balita Divas Nishage manya gange emboozi z'amasamu nnyingi nene esingako waneeno budde bwe butusazeeko naye nga tugenda kubatongerezaako sandejja Baba TV Koli program balita Divas Nishage manya gange tugenda sibula nansonga tushakwina ku show mbere bulungi till next Sunday kyabazinga wa Busoga awangayire